Of course nkubuzaako nnyo gwe ali ku Nutty Yugi weebale kubeera nga olaba Nutty Yugi. Kaakati ntandikiddewo wali n'akatambi mubaddemu wali Fik Fameica kosa Jackie Chandiru kosa Lilian Mbabazi kosa ate n'omuyimbi Sindi munnange wali nga bali mu kusaba essala era nga woolabaawo babadde wali nga beesabira essala anti nga bagenda wali okulinnya ate ku siteegi munnange nga basaba wali ku mutonzi omutonzi bw'otoomusabe ate omukisa oba ogenda gujja wakosa n'ebyo by'ogenda okukola ate biba binaayitamu bita munnange. Kakati nno bwekityo ate bwekyatambudde twalabyeko ko wali n'omuyimbi wali Omunigeria bwe yazze wano e Uganda muyite Kweke Madi naye yasooka kusaba ssaala wali ng'ali ku stage nga tannaba kuyimba nnyimba zonna yasooka kusaba ssaala ate kintu nekisobola okuba nga kyatambwira ddala bulungi nnyo munnange. Kakati awo nga nfuddewo nkutte wali akatambyako okubiri ke k'omuyimbi Sheebah kalungi era nga ebintu abyongeddemu omuzigo wali wonna tiketi zo atandise ozigaba naye kakana akatambi mwabadde nga agaba tiketi zino munnange wali wonna ate nga akubuulira tiketi wa weziri wa wosobola ozifunira ate ekintu nekisobola okuba nga kitambuye ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano naawe osooka owulire omuyimbi ono Sheebah kalungi ku tiketi ze wali ate Neyanziza Concert wali ekintu nekisobola okuba nga kijja tambuye ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo mu maaso awo. So hey guys, I know you've been buying your tickets online and some of you don't have the time to do that or you don't just want to do it. So the physical tickets are right here. Everything is here, the table, VIP and ordinary tickets. Down below right there are all the places that we're going to be placing these tickets. So that will be a ticket in charm. Never bouncing. I wouldn't want that. So we're going to give you all the locations where the tickets are going to be sold. Get your tickets. If you can, buy them online. We are trying to make everything easy for you. On 4th, it's a fucking public holiday. See ya.